Okutandikira mu ssaza Kyaddondo, poliisi etandise enteekateeka ez'okussa abasirikale ku magombolola ag'enjawulo n'ekigendererwa eky'okwongera okunyweza ebyokwerinda mu bitundu bya Uganda byonna. Okusinziira ku poliisi egenda kutandika n'abasirikale 1,000 okwetooloola Uganda yonna, era basuubira nti bajja kumala okunyweza n'okutereeza ebyokwerinda mu magombolola gano. Kino kyali kiragiro kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yali ayogerako eri bannayuganda gye buvuddeko n'alagira poliisi eteeka abasirikale 18 ku buli gombolola bakolere wamu n'abakulembeze ku byalo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ekiragiro kino yakissaawo oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu byalo. Ssaabapoliisi wa Uganda Abbas Byakagaba agambye nti enteekateeka eno egenda kutandikira mu mabendobendo 8 okuli North West, Lwizi, Kiyira, Rwenzori East, Sipi, Bushenyi, Albertine ne bendobendo eri e Masaka. Abbas Byakagaba asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu n'ategeeza nti abasirikale bano bagenda kuva mu bitongole bya poliisi eby'enjawulo okuli ekikesse ekya Crime Intelligence, eky'abaana wamu n'ebirala. Omulimu gwabwe si kintu kirala okujjako okulawuna mu bantu balabe ebizibu by'abantu ebya security biri bitya. Mu tiimu eyo mubeeremu omusirikale wa CID, mu tiimu eyo mubeeremu omusirikale omulala mbega owa Crime Intelligence, mu tiimu eyo mubeeremu omusirikale alabirira ku bya family n'abaana ku nkolagana ya poliisi n'abantu. Ono agambye nti ng'oggyeko okunyweza ebyokwerinda n'okutangira obumenyi bw'amateeka bajja na kuyambako ku pulogulaamu za gavumenti ezigenda mu maaso nga Parish Development Model, emyoga n'endala. Ekirala tujja kweyongera okukola obulungi mu ngeri gye tukolaganamu n'abantu baffe be tusavinga. Ate ekirala ekikulu nnyo okulaba nti pulogulaamu za gavumenti tuziwadde security zeeyongere okukola ebiruubirirwa bya gavumenti byeyagala bibeere nga bikolebwa mu bitundu ebyo. Musaza Busira abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso bali mu kunoonyereza ekyaviiriddeko abayizi 482 abeewandiisa mu byakamalirizo eby'ekyomusanvu ebyafulumiziddwa gye buvuddeko kyokka bano ne batabituula, saako abalala 1557 abaabigudde mu bitundu eby'e Wakiso n'Enkoona n'Enywa. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'abirina. Kusinziira ku UNEB, amasomero ga Wakiso District gatuuza abayizi 3,968 era ku bano 7,564 ne bayitira mu ddaala erisooka, nga ku bano 4,432 baali balenzi ate 3,532 baali bawala. 2,286 be bayitira mu ddaala eryokubiri, 5,128 ne bayitira mu ddaala eryokusatu ate 2,205 ne bayitira mu ddaala eryokuna. Kyokka 1,557 bo ne bagwa ate nga 482 bo tebaatuulira ddala. Okusinziira kwakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti Frederick Kingi Kinobe, abataatuula 482 abakulembeze ba disitulikiti basigala bakyalina ebibuuzo bingi era ne basalawo nti balina okunoonyereza kyava ku ki. Ekyo nno kituleetedde obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga abaana abaweranga 400 baawandiisa ne batakola ne babula ate ne batajja kukola bibuuzo. Tugenda kugezaako kunoonyereza kulaba obuzibu bwava ku ki. Bazadde baasenguka ne bava mu bitundu bino ne bagenda kuba twafunamu abamu ku bangamba abakulu b'amasomero nti abaana abamu abazadde bwe baali babeera kiteezi awaabulumbuka ebisaaniiko wabula babeera ne batambula ne bagenda. Abalala banga nti baali babeera mu Lubigi awali wansi enansana naye baabasenda ne batambula ne bagenda. Zensonga nno ze twakamanyaako ebbi ne tugezaako okunoonya n'abalala kwasirooza nti bonna ebina baali ba mu Lubigi na kiteezi. So tugenda ginoonyezaako tuwongere okuzuula obuzibu buvaawa era buli luddawa. Kingi ategeeza bannamawulire nga bwe bawandiikidde abakulembeze ab'enjawulo babawe alipoota ku nsonga eno ng'era bagaseeko n'abo abaagwa n'Enkoona n'Enywa. Buuzo bali 1000 abaagudde enkola yaffe ya bulijjo bwe butuma ebizo okukomawo ne tubifuna tuwandiikira abakulu b'amasomero ne tubasaba okunnyonnyola lwaki abaana baagudde. Ku lwakya Basaako Masembe wane Wakiso Mbusiro.
Mu ssaza Buddu omuwabuzi wa pulezidenti Tawuni Kiraaka n'abakulira ebyokwerinda mu kibuga Masaka balidde matereke ku bavubuka abaakwatibwa nga batundira ku nguudo z'omu kibuga Masaka. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja kalukuviire ku ntono. Wabadde wakasattira mu ofisi y'omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka. Olukiiko lw'ebyokwerinda olwabadde lutudde ne lusaka oluvannyuma lw'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebbendobendo ly'e Masaka okuzinda olukiiko n'abasirikale b'emmundu babiri n'ekibinja ky'abavubuka abatundira ku nguudo ng'ayagala okugajambula Tawuni Kiraaka wa divisioni ya Nyendo Mukungwe Luboyera Majerani. Olukiiko lw'ebyokwerinda olwa Masaka lwasasise omuwabuzi omukulu wa pulezidenti ku nsonga za Greater Masaka Justin Namere Nsobuga bwe yayingidde ofiisi y'omubaka wa gavumenti mu kibuga Masaka RCC Washaki ng'alina abasirikale babiri ab'emmundu abamukuuma n'ekibinja ky'abavubuka abatundira ku nguudo z'omu Masaka era olwatuuse n'avumavuma buli eyabaddemu n'okugezaako okugwa Tawuni Kiraaka Luboyera mu bulago ng'agamba nti Tawuni Kiraaka avumaganyisa pulezidenti Museveni ne gavumenti ya NRM olw'okukwata abavubuka abatundira ku nguudo z'omu kibuga Masaka. Sabiti ewedde aba enforcement ya Masaka City Council nga bakolera ku biragiro bya Tawuni Kiraaka bayoola emiyembe ne apple n'ebirala ebyali bitundirwa ku nguudo ne bakwata n'abavubuka 15 era ku lw'okusooka lwa wiiki eno basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi eyabasindise ku alimanda oluvannyuma lw'okukkiriza omusango nga bagenda kukomezebwawo olunaku lw'enkya kooti ebawa ekibonerezo. Kino nno kye kyajja omuwabuzi wa pulezidenti Justin Namere Nsobuga mu mbeera n'agenda ku poliisi n'aggyayo abavubuka 9 ku kifuba olwo kwe kulumba Tawuni Kiraaka mu ofiisi ye wabula ne bamugamba nti ali mu lukiiko mu ofiisi ya RCC n'abalumba. Ababadde mu lukiiko okwabadde RCC abamyuka be n'ababeezi be DPC n'ab'ebitongole by'okwerinda abalala bavumiridde ekyakoleddwa mu kulembeze munnaabwe okubayisaamu eggaali. Kwegamba kabadde kaseera kazibu nnyo kale nno ffe nga ofiisi ya RCC tuvumirira ebikolwa ebyo nti bwabeerawo ensonga yonna enyiga bannamasaka ffe tutuula mu meetings ne tusolvinga mu ngeri ey'ekitiibwa ate munnaffe nga ne mu meeting yabadde ayitiddwa abeeremu ye n'agaana okujja mu ngeri eyo ey'okutyoboola n'okuyisaamu ofiisi yaffe amaaso. Wabula ye omuwabuzi wa pulezidenti Justin Namere agamba nti Tawuni Kiraaka akoze kinene okuvumaganyisa gavumenti ya NRM ne pulezidenti Museveni. Honorable Raphael Magezi nkuwandiikidde mu butongole Honorable nga nkusaba kwata Luboyera Majerani omutwale mu zoo abeere Tawuni Kiraaka ow'ebisolo tamanyi bwe bakwata abantu baffe mu Masaka City abatulugunyizza nnyo ajja kusobola bisolo. Mwambalidde kubanga sigenda kukkiriza lunaku n'olumu omuntu yenna okuvumaganya erinnya lya pulezidenti Museveni. Abamu ku bannamasaka naddala ab'amaduuka basanyukidde Tawuni Kiraaka kye yatandise kye baayise okugogola ekibuga Masaka n'okusawo oda mu busuubuzi. Saalongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Mu ssaza Bulemeeza abakulira eddwaliro ekkulu e Luweero bataddewo olusiisira lw'ebyobulamu okukebera Kkookolo w'abasajja oluvannyuma lw'okukizuula nti abasajja abasinga obungi naddala abawezezza emyaka 45 batawaanyizibwa ekirwadde kino. Omusasi waffe Ttaaka Konsulaata abirina. Okusinziira kwakulira eddwaliro ekkulu e Luweero Dr. Bruno Oyik omwaka oguwedde bakola olusiisira nga luno era ebyavaayo byalaga nti abasajja abasoba mu 5 be baakolwako kyokka ekyennyamiza ebitundu 99 ku basajja abaakeberebwa obutungulu bwabwe bwali bugaziye ate ng'ebitundu 3 ku bano baali batandise okufuna obubonero bwa Kkookolo. Kino kye kiwaliriza eddwaliro lino okuteekawo olusiisira luno nga bakolaganira wamu n'ekitongole kya Ernest Cook Ultrasound Research and Education Institute HRI okuva e Mengo okwongera okwekebejja abasajja basobole okuyambibwa ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala era n'agamba nti enteekateeka eno yakubeerawo buli kwota. Mwaba abalwadde 5 be twalaba mu kampo eyasooka abalwadde 99 ku 100 baalina akatunguka kaali kagejjulu kuse. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kibirango bw'atyo akubirizza abasajja wamu n'abavubuka okujjumbira enteekateeka eno basobole okwetaasa ebiyinza okuddirira ng'obutungulu bwabwe bulwadde Kkookolo. Naye ate tebaagala kwejjanjasa naye kaba kalwadde katono ye omusajja alowooza obulwadde bujagendera ku kino obulamu ye first priority. Kubiriza n'abavubuka mu kifo ky'emyaka 4
katugamba tandikire kwa 35 otandika okwekebeza. Twogeddeko n'abamu ku baami abazze okwekebera mu nteekateeka eno egenda okutwala ennaku 5 nnambirira, era bano basabye gavumenti okusembeza okukebera kuno ku magombolola kubanga abamu engendo ze zibalemesa. Mbadde simukebezangako kubanga gubadde mukisa kwa nti babireese eno kubanga ino ebyuma ng'ebyo birabika tibiriimu. Okulaba nti buli ddwaliro nga lino ekyuma ng'ekyo kyandibaddemu n'obulwadde bwennyini okubulira ati babuliranga nako. Oluusi ekitulemesa okujja okwekebeza engendo zituyitiyako obuwanvu. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS FM radio y'obujjajja nze Ttaaka Consolata wano musaza lya Kabaka eri ebulemezi. Mu ssaza Buddu abatuuze b'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu bekkokodde engendo empanvu ze basiyaguka okufuna obujjanjabi ne beeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okubaleetera obujjanjabi mu ggombolola yaabwe. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina. Bannalwabenge okweyanza Ssaabasajja Kabaka bwe bati basinzidde ku kitebe ky'eggombolola eno bwe babadde baweebwa obujjanjabi obw'obwereere mu lusiisira lw'ebyobulamu olutegekeddwa Obwakabaka mu kitundu kino, ng'olusiisira luno lwa nnaku 3 bategeezezza nti ebyobujjanjabi ssaako ebyobulamu si birungi mu ggombolola yaabwe. Basiyaguka engendo mpanvu nnyo okutuuka ku malwaliro okufuna obujjanjabi ne basanyukira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okubasembereza obujjanjabi. Erinnya omutongole Ddamba Paulo twebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'atuwa olusiisira lw'ebyobulamu wano mu ggombolola yaffe Lwabenge. Nze kennyini nnyini nzijanjabiddwa, ddagala ndifunye batukebedde mu sikaani n'eddagala lyennyini tufunye. Erinnya Ssaalongo Muliika Matiya Bukenyasi, naye neebaza gavumenti yaffe ya Ssaabasajja Kabaka olw'omulimu guno gwetukoledde okutulowoozaako nti naffe gye tuli bannalwabenge abantu bangi bazze okufuna obujjanjabi. Nze neebaza Katonda kubanga nkebeddwa mu sikaani nenzuulibwa nga nkyali mulamu. Erinnya Mutongole Jjunju John Bulenzi kyekyalo kyenkulembererako Ssaabasajja. Nange ndi musiimu nnyo olwa Ssaabasajja okusiima n'atuwa olusiisira lw'ebyobulamu. Mu butuufu abantu ba Kabaka balina obukosefu n'obulwadde era tusaba beene ayongera otwongerayo ensiisira nnyingi. Mpulira ekitongole ky'ebyobulamu mu ssaza Buddu Dr. Sembuya Enule asinzidde eno n'ategeeza nti enteekateeka eno bagenda kugitambuza mu ggombolola zonna 29 ezikola essaza Buddu. Abantu ba Kabaka mu ssaza lino baweebwa obujjanjabi. Tubasuubiza nti tujja kubeera tetugenda kukoowa. Enteekateeka eno egenda kutambulira ddala mu ggombolola zonna ezikola essaza lyaffe lino ery'e Buddu. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze b'ebigasa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bali mu kusobera okutagambika oluvannyuma lwa transforma ey'amasannyalaze ag'amakolero amatonotono mu kitundu kino okwonooneka kati emyezi 2 ng'emirimu gyesiba era eby'okuzza abaana ku masomero babivuddeko. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Eppendobendo ly'ebigasa mu Bukomansimbi kye kimu ku bitundu ebiddukira ku sipiidi olw'ebyuma by'emmwanyi ng'abo okuva lwe baafuna amasannyalaze tebaddanga mabega, wabula mu kiseera kino abatuuze okuva ejjingo okutuuka mu kabuga k'ebigasa beebuuza omusango gwe bazza olwa transforma yaabwe ennene okufa kati emyezi 2 nga bakonkomadde n'emmwanyi kw'ossa kasooli ku byuma. Bannannyini byuma ebisunsula emmwanyi n'ebikuba obuwunga mu kitundu ekyo betwogeddeko nabo bo beewuunya kimu nti ensimbi ezibadde zibasoloozebwamu ebbanga lyonna kiki ezibadde zikola kuba ku budde buno bwe bafunye obuzibu teri ayamba. Amannya nze Ssenyondo Yosefaati ndi mutuuze w'ebigasa tulina ebyuma bya kasooli n'ebyemmwanyi naye transforma yaffe yafa yayaka omuliro olw'obulagajjavu yaggwamu oyiro tulajanye tukubya amasimu customer care tukoze tutya tukubide bayinginiya ne tufuna kukudibwamu konna. Nze mama Najjuka omutuuze w'ebigasa wano banaye tusaba bekikwatako abaawumeme mutuyambe mututaase tufe enjala n'amasannyalaze gavaako kati myezi 2 buli we tutwalayo obuwunga amasannyalaze tekuli obuwunga amasannyalaze tekuli banaye tufe enjala. Omukiise w'eggombolola y'ebigasa ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi Ssaalongo Muwesi Dennis Nteesibe ategeeza Kyabbassa nti okuva lw'ebyategeerekeka nti endagaano ya kampuni ya Umeme eggwako mu Gwakusatu omwaka guno
ebintu byatandika okwonooneka ng'abaawumeme essira bo babadde baliteeka nnyo ku kyakusolooza nsimbi mu nkola ya ttaamu egenda. Tuli mu kaseera kakuzzaayo baana mu masomero, emmwanyi ziremedde mu masitoowa tebalina bye basunsulira, n'olwekyo tusaba bekikwatako naddala ekitongole kya umeme ekyo kiveeyo kizeeko amasannyalaze abantu bano kibaddize transformer yaabwe yakwata omuliro kati emyezi 2. Ekitundu ekiri mu kubonaabona olw'amasannyalaze agaayonooneka kirimu eddwaliro lya gavumenti eddene erya Bigasa Health Center Free, kirimu poliisi, ekkomera eddene, ekitebe ky'eggombolola n'ebitongole ebirala bingi, ng'abo bonna baasoberwa dda nga kyokka bwe tutuukiridde abaawumeme ku lukomo lw'essimu. Essimu bagaanye okuzikwata ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Musaze era Buddu omukiise ku lukiiko olufuzi olwa ssettendekero wa Ssaabasajja Muteesa Royal University, Father Michael Kamulege yavumiridde omuze oguli mugamu ku masomero ga primary ogw'okugaana abayizi okukola ebigezo bya PLE nti olw'okuba abayizi abo tebajja kukola first grade abamu ne babazza mu kibiina eky'omukaaga. Reverend Father Michael Kamulege nga Education Secretary wa Masaka Diocese avumiridde omuze guno nga ali ku ssomero lya St. John Paul Mugwanya Complex Saza Masaka bw'abadde nga akulembeddemu ekitambiro kya misa okwebaza Katonda olw'abayizi ab'essomero lino okukola obulungi mu by'ekyomusanvu omwaka oguyise. Ono akokulumya olw'amasomero agajingajinga ebyavudde mu bibuuzo ebya UNEB nga bannyinigo baagala okubuzaabuza abazadde n'abayizi. Nti omwana afuna obubona bwebuna 5 6 n'afuna first grade ne bagenda mu secondary ewali kye bategeeyita ekitabo eyafuna obuna 5 6 n'asoma ng'adda amabega. Ono avudde wano ng'afunye 10 11 12 13 ng'asoma ddaluddawa. Kati mumwagala ziri grade enkwatemu bijja wano nti Mugwanya bonna baafunye 5 6 naye nga baana tebeekoledde oba mwagala beekolere era bafune ezo mukikubire mu ngalo. Director wa St. John Paul Mugwanya Complex omukungu Kagombe Mugwanya agambye nti abaana abakola ekyomusanvu omwaka oguyise beebo abaasoma mu biseera ebyalumima mawuggwe, n'agamba nti abamu abazadde baabwe bababuuse ebibiina ng'essomero lino lyatuuza abayizi 42, abayizi 27 bayitidde mu ddaala lisooka, 15 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Naye omwana eyafunye obubonero 16 eyafunye 22 eyo yonna ebeekyali second grade. Abaana bagenda bafuna amasomero amalungi era naffe mutuyambe mu banoonyeza amasomero agagenda bagattako omutindo